Umaru Kiseka damu amagezi. Manchi vubuka go wefuula ategeera ate nga totegeera. Bw'oba owulira NUP ogiko egenda okola ekibiina ekikyo. Oviire ddala ku bantu. Genda okola ekibiina ekikyo. Va mu kibiina ky'omusajja okizanyiramu katemba wamu. Umaru Kiseka bw'oba owulira nga ekibiina okikoye ekya NUP. Go find yourself otandike ekikyo. Kivubuka gwe Umaru Kiseka. Ffe tukulinda odde Uganda. Umaru Kiseka ffe tukulinda lwonna dde Uganda. Ojja kutubuulira. Bavubuka mmwe muvumya abantu. Muwe mudda abantu. Mumanyidde abantu. Nga mwekwese mu bintu bya situwaga ebyo. Ate naye Bobi Wine ke bakuvume. Gwe watandika n'ebintu by'okuvuma. Bavumanga Katikkiro nga musirise. Ndoza Bobi Wine kati okirabye. Akabwa ke wuyoyo yakeka kuluma enteega. Kati Bobi Wine nawe otegedde nti we bavuma abantu bokikuluma. Aba abaana bavumye abayimbi wano. Ne bavuma abanaddiini nga Bobi Wine osirise. Tudde bamaze okuvuma. Kati nawe otegedde nti Umaru Kiseka bye bakola bibi. Wano bavuma Katikkiro wano. Nga joli Bobi Wine osirise. Kati oli wano mbu batuvuma nyo ke babavume. Kyosiga kyokungula. Nupu mwabatandika ebintu by'okuvuma. Mwabatandika ebintu by'okuwemula ku internet. Mwabatandika ebintu by'okukola fake accounts ke babavume. Ke ebyo bivuka tebirina magezi ebyo Umaru Kiseka. Wali omanyi nti bibaagala. Oyo Umaru Kiseka yakalya sente za gavumenti. Omanyi tubibagamba wano nga mutandika. Oyo Junior awaayiriza mujja kutegeera bambega. Nze abasinga obungi mwene yupimba manyi muli bafere. Nga kwotadde n'oyo Bobi Wine wammwe naye mufere ali awo. Ekibiina tekirina mulamwa. Mwenna abakiwagira mulyamu kirye. Oyo Umaru Kiseka bamuwadda ssente. Ali ku ssente alya. Kabatabule mu mulabe. Babavume. Bobi Wine ke bakuvuma otegeere. Naye nze ekivubuka ki Umaru Kiseka. Twakirinda dda wano e Uganda ojja kudda. We shall deal with you. Wano bavumya abantu nga Bobi Wine osirise. Abaana ne bavuma Katikkiro nga woli olaba. Kati naawe bamaze okuvuma ku Ssenyonyi n'ovaayo. Kyosiga kyokungula. Bw'osiga obukyayi ojja funa bukyayi. Nikyo njagala okibabuulira wano. Ebyo ebivubuka bigenda bavuma. Bozi nga tebinnafuna ssente. Ekyo kirumbuye nakyo bakiwadda ssente. Ezo kirumbuye ekyolaba. Nayo kiri awo kifere. Lumbu yali mu mpuku ettake. Wano mwagamba yabula yali Uganda. Byonna biri awo biferefere. Oyo Lumbuye mugagga nnyo muzibu wano. Lumbuye alina n'apartment mu Kampala mu. Gwolaba oyo Lumbuye atalina matu. Bibeerawo okubuzaabuza bantu. Mbese wasanja mayiga. Simanya biki ne bibeerawo. Lumbuye alina apartment si wano. Ali mu mpuku ettake. Akola gwa kubuzaabuza ggwanga. Omu ku omu yagenda obbavuma. Nze babuulira omu ku omu yajja obbavuma abayini yopi. Mwadde mulowooza nti bakolera mmwe. You thought Umaru Kiseka abadde akolera mmwe. Naye muli basiru. Umaru Kiseka yali avuga ube emmotoka empya yagimugulira. Oyo Lumbuye bamusonderako ddewula emitwalo 7. Zaddawa. Those boys bali ku payroll ya gavumenti beerira ssente. Ate abannabyabufuzi bagagawalidde ku busiru bwammwe. Busiru bwammwe bwe bagagawaliddeko. Era waliyo n'embwa eziddeyo ne zirowooza Museveni tagenda kufuga mu 2026. Baleese kooti y'amagye oli awo yasaamiridde. Bagenda okusibamu. Mbadde mudde eri mubalamuzi. Bakoze kooti y'amagye ewozesa ba civilian. Kati gwe yasaamirira baakatandika. Bana abasajja bakyatufuga mwenweza. Ensi bagizinzeeko. Ezo emboko ze mubadde mukaba ku street bajja zikukubira mu kooti.
era kye kivubuka kye bakutte nakigamba kino kinuwa mutwe omanyi bivubuka mmwe temuwulira wano nuwa mutwe namugamba tali luzira kati kidano kyasaamirira nkigamba nuwa mutwe oli mu Uganda yasaamirira ati bakikutte no wasaidi paka luzira ate nuwa mutwe bagenda musiba manyi mwete muwabulwa muri bagwagwa muloza mwa basingo okutegera teri sitwago bagwagwa bajja ko president nkidamu tewali yonsi basiru bajja ko mukulembeze you are just idiots temuyina mirimo just mugaye yani employed letu ina byakola ekyo kitegerekeka nende byo kujja ko Museveni mu biveke ebyo kati no wa mutwe ali mukomera Bobi Yanga komera edi mutwe mboko ze bamu kuba no kankana akankana olaba edi mutwe akaba edi mutwe ne yega ibyo mulamuzi banange mundeke edi mutwe ani atala edi mutwe ngazimba wano sebo yatugamba nako Bobi Wine mubawemo emigo je bakubye edi mutwe kati ayagala bivamu ebya situlwago edi mutwe yabisuddewo president omutuufu amumanyi mudayo ne mwesiriwaza baana mmwe era president aliko tetumumanyi oyo tetwamulonda kati edi mutwe amanyi afuga eggwanga bye mwasama wano ku internet oza internet ye Uganda bino bye muddano ne mweyasamya muri yo Saudi Arabia mu bed space Uganda nene bajja kukukuba toina kyogenda kola buza abasoose yo edi mutwe bakubulire kati gosinga edi mutwe manyi obo singa edi mutwe kumanyika naye olaba edi mutwe ajja mu kooti n'akankana omusajja yakankana ng'olaba ali mu bulumi engalo zonna bamukubisa amasanyalaze laba engalo z'edi mutwe waya kuwaya abantu bakyagala mumanya Uganda wetuli omusiru wakufa gwe weesiriwaze yasaamirira ogenda kufa kino nkikubuulira wano wetuli abasajja bakambwe muddano ku internet gavumenti omanyi baita gavumenti ngo ngeyani gye basulanga baleekaana waliwo gavumenti yali egudde nga bakubandulu baddeyo basaamiridde tunulira parliament abasajja nga baleeta etteeka lya kooti macho abaka bamwe bakozeewo ki era ekyamakulu kyabadde balina okukola fuluma parliament eno gavumenti terina kyetajja kukolanga ekyagadde in fact gavumenti ya Uganda tetasobola kukola kiri kimu kufuula mukazi musajja the only thing this government can't do is to turn a woman into a man ebisigadde babisobola bajja kukukuba bakuseeruzira okabenga edi mutwe olunyankole teyalwize akusinga amaanyi akubisa n'ogw'omuggo gw'okutte omusajja ajja kuyigiriza olunyankole oveeyo ng'olutegedde bulungi ng'ate tolina kyogenda kukola don't joke with people with power ensi yonna enoonya buyinza Trump yandijoza abakulembeze olaba Trump kyakola abakulembeze b'amawanga ajooga bali ojja mu White House n'obanga ali mulekiti omuntu alina obuyinza emwe mwasama mmwe temumanyi buyinza kati mujja tegeera afuga yani omanyi President Museveni abadde abawadde emirembe you have misused the freedom abaddako balala abanasikira Museveni balala ejje emirembe bannayuganda gye mubadde najo ng'ovuma omukulembeze n'ogenda n'ovuma baminisita n'ogenda biweddeyo ebyo ebiseera kati biweddeyo tuli mu transition Uganda ekyusa bukulembeze oba tonnamanya aliko mulala agenda okubakuba Uganda mujja egenda kudda ku layini abana Uganda tubadde mu mirembe emiyitirivu kati kiseera kyakutereza gwanga muggo ku muggo era nalabya abazungu mbu bagenze wa genosale mbu balope genomozi naye bazungu mwe temulina byakola how do you go to genosale to report genemuke you whites you lack what to do kati olopati omwana wa taata we kyogamba genomozi byakola genosale tabimanyi nesekereko mama mutabani wa mirundi owange genosale tweet tazimanyi yakubolere enam kati mbovuge motoka ogende guru olope genomozi ewa taata we genosale musale kati amukwata amukube amunyigire nebazungu mwe mutegeera do these whites go to school ekyo kyekyobusiru bambasada kye mwakoze kati tatwetinga mwabadde temunava naggulu ng'atwetinze kamba buulireko
Jeno Muhoozi byonna byakola Jeno Salabi manyi ne President Museveni era singa tebabyagala singa tabikola bali balina kibaliko there is something they are up to bana abayekera tebakolangako kintu kya busiru nkobolira eno government tekola bintu bya kisiru balina bwe kibaliko President Museveni bwagati agenda Masaka mutegere jinja nkiddemu kiwulire President Museveni bwagati adda Masaka mutegere jinja gyabadda eggwanga balifugira mu psychology reverse psychology gwe tuliko bali bamanyi bye baliko kati omuzungu yenna awulira nti tweet za General Moses kwisa daye bwe go back to the US teri yakuyita in Africa abazungu mulekerawo okudictatingira amawanga ga Africa tegayina okola this is not America kale ne Twitter ya Trump mujijjeko era nabalabye mbu bagenze wa General Salembo bo General Moses bya tweetinga tweet zikoleki bwe yatukiro gati ajawamba Kenya President Museveni ne yetondera ate president we Kenya oli mwana wa waka is allowed to do whatever he wants General Mukeze first son ate ze junior mwapona bane zisigaze yali first son asimanyi waliwo enkubisa amwe akafana nga singa junior nze yali first son wallahi bane Uganda ngandi bonye nange mama General Muketa ina ne kyakola singa abakazi bennina namwe mbera kale ebintu ne mubirowooza nga gwe first son nze mbirowooza bane singa abakazi bennaka lya mu Uganda singa nyinda ku university nenti kabutisi bane singa ate General Muhoozi simanyi nakumanyi singa aba women abali ewange singa kola kya gwa kwegatta nze tuli singa kola gwa kwegatta bano batufuze na bulungi bannange family ya President Museveni tujebaze tufuze bulungi naye singa fa bali mu buyinza nandi lidda ice cream nga wabwerere nandi geze mabala nga nwabunwi aludda obwavu ne bukuluma nuka kali singa nze first son wali oloseko nga gwe Bill Gates loze bya biroto nzabe funa nzeka nolutango ina sente nyingi ne bucha kumachanga landi road ya konkona ana bwavu ne walayi bampemu nange enfugemu nze kati ngana kutobwa president kyensoko kola kiri ekyo kulwanira rights z'abakazi women rights silaina kumanya mbera nze president atenga nze ali nze nkolawo ministry of women nganza alwanira dembe lya bakyala tumeddeko ko kuba malaya benakulabye mwenna mwebale nnyo ba sister baffe mwebale nnyo emirimu gye mukolera eggwanga era nga nafuuse president ba malaya muyinza okweyagalira mu gavumenti ya Junior ne mukamala mwaba balidde empanga isabone ebyo byendowooza okolera eggwanga tobola era Katonda obuyinza tasobola butuwa President Museveni aliko lwa Katonda kubanga ffenna abaagala obuyinza bye tugenda okola Katonda abimanyi tobola babutumye kati Bobi Wine ng'omu obuyinza ku bubbi bw'Abaganda babo Banyanzi bayinza otunda state house Bobi Wine n'aba president omwezi gumu chairman Nyanzi ku bubbi bwo n'oyo yedi yawe muleke eggwanga mulitunza kati chairman Nyanzi abera chairman wa Bank of Uganda oyo ku bubbi bwaliko oyo Nyanzi yenna twange ekiku eyo family Katonda taligiwa buyinza Bobi Wine Katonda talikuwa buyinza family yammwe tugimanyi mutundereke Victoria mwe mulindemu God will never give you power aba man Katonda takola nsobi yaba alabye emitima principle kyayinza tukola ayina bano Baganda ababbi abazibu ono dance vibes tubere naliko aliko yaba abeerako after all ero birowoozamu nze President Museveni simuinaako buzibu yali ankoze kibiki mwe sijja bawalanirako era mwenna mukimanyi nze Museveni simuinaako buzibu oba afuge yali ankoze kibiki mwayo nebe mwagala nnyo bawalanirako gwe kubanga owalana Museveni oloza ffenna tumuwalana nze President Museveni sikuinaako buzibu fuga bw'oliko w'oligenda
Sinaga kubwa migo. Bankubira obwerere. Yene we nandibadde muwalana nga bankuba bankubira ki? Newe nandibadde kale simwagala. Sijja kukubwa migo. Alikabeereko bannange. Sinaga lwana na government eno. Bankuba akubadda. Nze mukalwa akawedde banzijamu amanyi. Amanyi ndi mu artificial. Era badde ndi musiru. Ka ejedi muto bagikubenza. Ye principal lwaki tagenda ne bamukuba naye. Bob Wine nawe genda bakube ejedi muto. Gwenga togenda mukomera principal. Ejedi muto si kyaliwo. Exchange. Gamba basajja odde mu kifo ky'ejedi muto principal. Goba to batya. Ne Bob Wine abatya. Ali magere mu bigere yebasi. Osindika yonze ndi musiru. Principal nawe ke bakube muko. Genda mukomera edi mutwe bamusumulule basibe mugwe bakubo mugo kubutakotako obo ona damo biyimba sibafiriye dictator none bakubye edi mutwe migo principal nayo wekwese era bafutu bigere muri basiri baye no bakuba sina budde na futu bigere afuge nava mu byobufuzi nawumula Entalo katize nwana nababulunoke bensobola era nawulidde mbu banyembidde oluyimba mbu Johnny yandi fake friend iyendi wali watakimanyi ni muri wangu nze kunkwe kwentudde njagala okukiddamu mu kiwulire ndi muri wankwe amwe hypocrite mwaka kitegeera ndi muri wankwe ndi fake friend Gwale de konga negani. Ndi hypocrite. Sina pisa. Era Junior, we have seen your true colors. Gendo sige nyumba yo. Ato ba true colors zango zitegede. Zikoze so kusiga amalalo gewa. To malako mirembe. Nze najja ku internet kunjagala. Ndi malaya ndi netunda. Sa kumanyira. Nze abagagga bayine sente je mikwano jange. Omwavu nja kulya amorukwe. Abagagga bokka bestasobola kulya amulukwe naye gwe munaku andaba mala naku mumanyira abantu omuntu tanagamba nti mukwano gwo mwesibako nze sina mukwano nabanaku era ngoli mukwano gwange nga toyina sente esaawa yonna nkulekawo period nze kunkwa kwentudde nze okulekawo bwegiro yasaamiridde oba mbadde mukazi wo tuleka woba walabe tulya omuwala n'omulya noma n'omubulookinga naga Junior you 8 mino mugamba yes nakulidde nkukyaye kati fe tukyawa abantu mu biroto oli n'olotanga omukyaye n'omukyawa let me tell you in my life chenina is to say goodbye. I come and go kastamaranga nyenda nze Junior nina attachment ku kintu Kastamaranga nyenda I'm coming and going. Omalira budde. Gumanyi gwe kati naleka wali yana sebunya. Oyo mwala awumange tabu. Samulekawo aliyana. Nenga kiwoma kitibibita bwekiti. Nimga aliyana nkukyali. Kati gwogonda wa. Gwe musajja gwogonda wa. Gwa ngamba mbu ndi fake friend. Ndi fake olabadde kawaliyana oyo mwana muto yali awoma very fresh nene mukyawe era wendi ne kubaka sabuni ne nebaka nze sina attachment ku bintu ne kubaka sabuni ne nyingira obuliri olune manyo lunaku luwedde obusabuni bwajja ati wakyali mukazi atuteka ku bunkeeke era omukazi ali eyungo kyamanyira bawo ojja kuvuganya n'akasabuni okitegeere women who are competing with akasabuni mukiwulira mayo kazi muloza mutunda golodi sijakuwa pako mwezi mulambo lya osabiriza sibino obwo budde nze kasito mukazi gamba ako n'ogana wetwawukanira siri muganda wo muleta asibe friends olinga amazi ne friends zinonya mikwano njagala kulyo nyomiza friendship mani abakazi mwetereze mbu Junior I know what you want but let us be friends ndi muganda wo nonya banganda fawa ko ferika byatugoba kati mbere friend sina babika Omukazi nogenda mini box na tandiko kubuzira ekiro. Who gave you my number? Nyoko yaje mpande. Who gave you my number? Who are you? Ogenda kudibira ku lujjagwa.
Abasajja bina kuziba kyatubuza ugevu yo namba. Ate nga bikazi ebyekoza bibi bizibu. Ogenda kudibira ku lujja. Ng'okyabuze bibi ekisiru ugevu my number. Genda n'ebiriwo. Neno olumya abaana ba munno mu buvubuka n'akugamba mpaako. Oyagala yesibe mu muguwa yette muweeko byansi. Muweeko buwi. Nemwe biwole mwinga muli bakodde ate ennaku zino. Emmotoka egenda kukuba byomma abantu bajja kuziika nabyo. Abantu baweeko nakyo kiggwe. Naye n'olumya omuvubuka mande tu mande. Tasajja katuteke baka. Bwe kakuwandikira message bw'ozibulutiikinga. Madam, oyina gold reserve oba gwasi madam on Kongo. Tyakuli magulu. Ekyula n'okikubira essimu n'okiraga nti okyagala okitutte okikoledde buli kimu nekikummera. Nekijeewo mu Junior nzize kulabako bulabi nina gyendaga tumbaavu. Tojjira ddala. Tojjira ddala. Mbwamine my periods. Nange mwenziri. Kira okulya sente z'abasajja like that. Ebintu ebitagwawo okodowalira byakye nnyo. Omukisajja natuka n'okulopa ku police. All in vain. Lwaki okodowala mwana gwe? Gwe maama ote yakubira bukodo. Awalide sonisipu myandi yo yagwawo. Mbu nkwetondere nze tamale. Netondere gwe Aliana. Kale ne wandibadde mukazi gwe owooma. Kyenjikiriza sijja kwetondera. Ate n'okundoga muwala gwe wandoga. I know it. Aliana wandoga. Era wangamba ng'onoba. Bu Junior ojja kundoga otananga. You bewitched me. Abasawo bangambi. Kwa nabagenze ne bangamba abasawo nti eriyo omuwala akuloga. Mbwe oyagala nkomewo. Nkatemako. Nze muwala gwe sola kuddira. Of what you pass through me, bye wampisamu. Ate wabuli wenkogera kompulya njagala nakaba, I become emotional. Nonkabasajja muwala gwe. Like really? Nonkabasanya kiro na misana. Anakulabye oli awo, bu Junior, simanyi oli ex wange, sijja kuddira. Nange sijja. Mumpaka ngo netonded. Mukwano. Kane kuba akasabuni nebake. After all, era akasabuni tekasaba transport. Ana goli muzibu. You are really a troublesome girl. Nabalaba muzunze wa Pastor Bugembe. Mumugenze kusaba. Kali mwa TikTok abawunye nkwawa musabechi. Abule gwanga lino. Nalyo lina ebizibu. Kakati mwabali wa Pastor Bugembe mumugenze kusaba ba TikTok abenalaba. Abawunye ebigere n'enkwawa musabechi Katonda akibawe. Mubera mwekomba busoro. Kati Katonda abagala atya. Mulivingira mu single rooms. Bana balira neyo. Bonna banoonya basajja. Mu Holy Mary, mubali mwoyo. Mwoyo ki? We mwamalawo mwaddawo batikitoka. Byonna binoonya basajja. Kuba TikTok abali wa Pastor Bugembe. Bwenzi bwe mukulembeza. Aba abaana banoonyeza abasajja. Butugenze kusaba mbo Katonda atusasire. Mwali mumukoze eki. Abaana bali mabala wo balwadde ojjagwa kukiwalanga kinyirira. Banange mwegendereza amabala ge mulimu. People sick. Teka kokono mubiri. Bera n'obukebeza. Tokebeza maaso. Ensi ndwadde atabalwadde banyirira. Abaana kati bamire eddagala. Abaana bali bulungi. Golaba kiwala kina amabina. Mama nyabo. Ogenda okufiira obwerere. Nze n'amabala nagavaamu. Nze amabala we nagaviramu. Abaana bali abo nga balwadde. Nagenda okebeza asooka nga mulwadde. Nenkebeza ow'okubiri nga mulwadde. Ate ekizibu ky'abawala abo ab'amabala. Omulwenzi omu bonna ayinza obbalya. Gurupu yonna. Amabala kintu kizibu nnyo. Sitaani ali mu bbaala. Nze sirabye n'agaggawadde ali mu mabala.
kasi tobere nnyo mabala oyinza n'obulwezi gulanda we. Sitaani ali mabala. Abaana balina emizimu. Jagenda webake n'omuntu ng'alina ebisitaani bye. So please take care bambi. Night life is not good. Wobo genze mubala tambulako n'omuntu omulala. Ennaku zino enjaga yeeyongedde mabala. Bajja kutera ebyokunwa enjaga mu byokunwa bakukozese. Girls be careful. These days abasajja bateekera abawala ebyokunwa mu mabaala. Kukize enjaga ice. Ogenda okera ku makyanga bakwebaseeko kirindi nga ne gy'oli tomanyi. Ninga kyeki kutambuza essaawa 9 ogw'ekiro. Boda ze musanga za babbi. Naddala mu abawala bava mabaala ekiro. Boda ezisinga ezikola wakati wa ssaawa 6-9 baba babbi. Bajja kuttira bwereere. Bw'oba ogenze mu bbaala sulamu ogende ku makyanga bukidde. Naye tolinnya boda kiro. Teri wa boda akola kiro. Nkakuddiremu kawulire. Wallahi teri wa boda ategeera akola kiro saa 8. Abo babbi bazibu. Bajja owa boda omugamba ngenda kisaasi akuyiseeyo mu buwunya nga kuba akatayimbwa ku mutwe ng'ofa lwa iPhone. Lwaki mutambula ekiro? Toyina mmotoka. Ki ekikutwala mu bbaala nga toyina mmotoka? Olaba ffe abaziina twebaka n'obudde ne bukya. N'oyingira emmotoka ne weebaka. N'oli mwana muwala, olinye boda kiro, essimu ebulaakinze awo toyina muliro nga bakuttira eyo. Bannanga abawala babatta. N'ebintu bino bwe tubyogerako bimala kubatuukako. Nogamba bannange kyatuuseeko bijja kumala kutuukako otegere ti bituufu. Tujja ne tubyogerako. Abantu nga tetulina content. Oyo talina byakola tubagamba mazima. Nze nali mabaala omwo okumala ebbanga. Naye bonna abasinga mbaziise. I've buried my friends mabaala ako. Siriimu kulinnya maboda kiro ne babakuba. Basajja kuba saddaaka. Abantu basaddaaka abantu by the way. People sacrifice people. Gotaba story abantu bebajja mu septic tanks. Omusajja omusanze mu bbaala akugulidde ebyokunwa bwakutwala wuwe akutwala. Gye bagenda okusaddaakira bakuteeke mu septic tank. Banonye n'omulambo gwo nga tegulabika. Bannange poliisi ezudde emirambo mu septic tank. N'ebintu bitandika bwe bityo. Gwe sooka weebuza omuntu gw'osanze mu bbaala gw'otamanyi gw'otalaba omukwana agujjawa. Ogenda nti akwagala nnyo gw'osanze that day bw'akuze ewammwe sibanyi akutwala ewuwe. Really? Muliko kubeera cheap. Ebintu eby'obwereere tebiina kalungi kabivaamu. Mu nsi eno kasita obeera ng'oli mwana muwala ne weemanyiiza eby'obwereere wallahi ogenda funa ebizibu. Abo Bashira Gashumba bimulaba bo basooka kola ssente. Olaba Shira Gashumba ali mu bbaala emmotoka ye paakinze bweru wamala ddawuwe. Shira Gashumba asula ku 4 points. Teri musajja amutwala. Kati gw'osula wataata. Towooza ne Bashira Gashumba babeera mu mabbaala. Shira Gashumba si level yo. Bali basooka tereza bulamu. Shira Gashumba nga tannayingira bbaala taata we yali yamuterereza obulamu. Era Shira Gashumba okugaggawala byalina tosobola kuba nabyo kubanga gwe Frank Gashumba si yakuzaala. Connections ezikola ssente. Ani akumanyi yakutuusa wa w'oyagala. Ebintu ebimu gw'olabanga eby'amaanyi naye abantu bakuba ssimu busimu. Oyinza obeerawo ng'oyagala passport. Naye ng'omuntu asobola okuba essimu ku Kadafi ne bagikuwa mu nnaku 3 nalimbirabyeko. Wano kwa airport abantu bayitawo every day. Bannange okuba na connections. Kati abo Bashira Gashumba be positioninga. Shira Gashumba ye positioninga. Tewali bbaala lye bakola Shira Gashumba lyakamanyi nnyini lyo. Naye akati gwe omwana omuwala. Banne mulekerawo okwagala eby'obwereere. Omuntu genda mu bbaala n'akasenteko. Toyina zigula bbereya lwaki tonwa nayiro n'ogenda. Nabo wole mutuuka mu mabbaala kubanga olabye bali bakwano bo balina champagne omanyi omulimu gwakola. Abaana bula banywa champagne abasinga obungi abala they are prostitutes baamalaya. Profile prostitutes. Ye bakana basajja bana nayingize miliyoni 4 gotunda myera mu katale. Ono otya bbereya gwe. Otuse mu bbaala oyina emitwalo 10 bakugamba genda mu lejjula toyagala ttemu. Fabamu drama but tuba tugenze kunwa magoba. We are drinking profits. Go nwa transport. We are samilira. Oja kunwa transport igwe.
monyeze kuzewa mweramba labanyaba wala transport ya munwedde ndange jeni yanyamba akondu roping muyange motamirira nyoko yajigule motoka yabaditamirira ze twala batamivu mpita ambulance ira nga afuna ambulance nditenyo kuva mubala bala ne banesi bako Junior cannot drop me you pass that road nga call the ambulance oboko bile police ye yamba this one batamivu betu kwa accident nga fena tutamide nze Junior wenye na mubala I make sure motoka muri mwategeera tukwa kwa accident omuliro ne kupocha ngate wali ategeera musiti bero tiyaganyo okweso mulwa 8 muba mutamide goma yemu kwa accident motoka ne kuvulungula omwengo gwadde mu ne gudda mutwe nze nali nyingideke wange ganjavula lwa mwenge nafa ku mwenge wangu olujiru nene nayingira wonjavula nemfa ku mwenge goma yito oyinza okunonya ekisumuluzo naye nga kikute mu ngalo banno mwenge era abakyatamira ambasasi oyinza okutuuka ku mulyango gugu ng'ononya ekisumuluzo naye nga kikute mu ngalo tyo mwenge tyetamiro bannange zekyesiwa okwekitiibwa kutamira nayingirako ewange nga njavula nga nabo oluji lutono naye nga lunene wali otuuseeko ewonga oluji lunene naye ng'olaba akajjiko katono inako kati eyanzigulira ne yeewuunya Junior ekimwavuza kiki tamiro nenaaba omwenge era nze naguvaako era amabaala temukyandaba neŋŋamba sente zembadde nno kangula obusawo bwa seminti nzimbe ewange mugenda nobalamu sente zomalira amabaala akedde ku makyano ga nti enough is enough gwonwa goofuka nugala nenfuniramu abamabaala nga nfunamu nnyo nakoowa kati nakoowa ate abamabaala muli balugo manyi buli sente gyofuna ng'olowooza kunywa bamabaala be batuloga bikuba n'amasimu ekiro Junior atina ano tebo tuuzaako maamawo sijja kujja tebo twalako abooluganda bo bateekeko twakoowa muntu omwaka ne gugwako nga toguze nandaweera because oli mu champagne sikyabinwa olwo n'osireyinga sinapu anti olumya otya nga oli munaku uya sireyingi mbalaba ku sinapu no sinapinga mawoteri lwaki to sinapinga ku buliri sinapu your bed nsera be wosula lwaki to sinapinga mmere who doesn't eat mbobulamu butambulanga we nabo bala ochipo sinechikenye yakasanvu mukwana that's life to you pango kuzenkoko yakasanvu ne chipo sezabbiri kati obulamu butambulanga mukwano people showing apartments people showing cars you are showing food are you stupid I thank a God bukoti bwa baferia I thank a God who has been there for me oina business webaze katonda otunda bumasu mama waine edduuka litunda byabuwangwa mbu you are thanking God mweddeko namwe kojaawo mubazi kubanga mama bakugulidde ebigurupu by'abavubuka nabivaamu abatalina mulamwa abantu bezimba mayumba goli mukusakinga God ku Berea kyobola nagoba bino ebisama by'ebulaaya ebifere temuyina ssente mujano ne mweraga temuyina ssente beweragiramu bye tubeeramu munave bulaaya just napinge 4 points bwe tusiiba oli bulaaya just napinga kafe java ziruyale mwame British I have a British passport you don't have money zeni mu Canada I'm a Canadian in a sente we want money twagala paper tubulira bujwanga bwa mwobo zeni na akatabo katwale mu banka bakweroni olaba mugeze bulaaya nga muli banako kye kizibu kya mwabani excitement mwali nyenyonyi out of excitement bye bibasombo mu family gwasoso kuli nyenyonyi oloza kipya nnyo okubere Canada kipya kya amani when every family mu Uganda has a person abroad but not the first nina akatabo sente ziliwa ensi sente ataina sente tabigula sente mabina atazina tabigula sente njaga ajinwedde bamulaba na oli Canada osula mu ka studio apartment zina government zebaweza abanako mwosula nembwa yange salumo mweso oyina diro liringa kinabiro kyange your room is equivalent to my shower room mbona oli mu America